Hello, basebo ne banyabo nsanyusa okubaako nammwe olunaku olwaleero. Obulamu bwe tuzze okwogerako olunaku olwaleero. Ffenna mu nsi gye tubeera tuzaalibwa ne tuba nga tufaanagana nga tuva mu nda z'abannyaffe. Naye bwe tujja mu bulamu bw'ensi, kiki ekibeerawo? Kiki ekibeerawo ekirabisa omuntu omunti mu bulamu bw'ensi abeera bulungi, abalala ne babeera yadde ate abamu kumpi ne bigaanira ddala? Kiki ekibeerawo wakati? Abalala baba n'emikisa, abamu babeera baakolimirwa. Kiki ekireetera obulamu okubeera nga bubadde? Nsaba munneeyungeko tunyumye olugero luno tulabe kiki lwaki ensi etufaananira nga bwetufaananira mu bulamu bwaffe. Okusookera ddala nsaba ffenna tusooke tutambule nga tuli mu lugero olw'okugezaako okutegeera singa omuntu aba azaaliddwa olunaku olwaleero n'ateekebwa mu nsi, bakadde baffe batukwata ne batutwala mu masomero. Bwe bakutuusa ku ssomero ne bakuteekayo, tulina kye tugenda okusookerako kaakati okugezaako okutegeera kyekikwata ku programming y'obwongo bwaffe. Kiki ekituleetera okulowooza nga bwe tuba tulowooza? Ekisookera ddala, taatawo ne maamawo ly'essomero erisookerwako nga tutandika obulamu, otandika okulya, otandika okwavula, be batandika okuba nga bakuprogramminga okuviira ddala ku linnya lye bakutuumye, eddiini gy'ogenda okukkiririzaamu, ate bwe bavaawo ne bamala ne bakulondera n'essomero lye bagenda okutwalamu. Bwe batandikira buli kimu bakumpi baba bakigaana. Kino tosobola kukikola, kino ojja kukikola. Ekivaamu ne baba nga batandise okukwata nga bagenda bakuseetinga obwongo emirundi egisinga batugamba kiki kye tutasobola kukola, ne tukula nga tubeera disciplined. Okuvaawo batukwata ne batutwala mu ssomero. Naye bwe tutuuka mu ssomero kiki ekibeerawo? Gwe nange ffenna gye tusomera tukimanyi bulungi nti bw'otuuka mu ssomero kye basooka okukwasaganya kubuulira ddi lw'olina okufuluma okugenda ku break, ddi lw'olina okufuluma okugenda ku lunch, ddi lw'olina okusaba ne bw'oba oyagadde okugenda okukozesa obuyigo. Naye ekyo bw'oba okitunuulira kitandika otukwata ne kigenda nga kikwata obwongo bwaffe ne kibufuula nti buli institutionalized, mu ngeri nti nno kye nalitegeezezzaako awo nti butukwata ne buba nti tulina okuba nga tulina kye tugoberera, tulina bye tukkiririzaamu, era bye tukkiririzaamu ye society kyeba etubuulira. Kakati tugezeeko okutunuulira enzikiriza yaffe. Buli muntu yenna akkiriza alina by'amanyi mu nsi nti bye bituufu. Bye tukkiriza mu nda zaffe bibeera byatubuulirwa bakadde baffe. Baatutuuza wansi ne batubuulira nti nno kino bw'okikola kino kyekivaamu. Eddiini yo ekugamba bweti. Ddala kaakati kambazzeeyo wano ku lukalu olwa Afrika tulina ebintu bingi nnyo bye tukkiririzaamu. Okusookera ddala tulina eddiini, bwe tuva ku ddiini ne tugenda ku by'ennono. Buli kimu kyonna kirina bye kigaana ne bye kikkiriza, naye nga ddala bye tusinga okuteekako omuzinzi byebyo bye tugaana. Kalicha zaffe n'eddiini zaffe bye kiba bitugaana. Ebyo omuzungu nno abiyita beliefs, ate beliefs ezo ezitera okuleeta limitations ebitera okugamba nti wano w'olina okukoma, kino tolina kukikola, kino olina okukikola. Now buli muntu yenna bw'abaako n'ebintu byakkiriza, kitegeeza butereevu nti buli kyonna ky'okola mu nsi kigenda kusinziira ku kikyokkiriza. Nze ng'omusiraamu sinywa mwenge, nina n'ebirala bye sirya.
kati bwemba sibikola kitegeeza nti nno nsinzidde ku ki kyenzikiriza. Naye ate omuntu atali musiraamu nganze tugambe ng'omukatuliki oba wenzikiriza endala yonna ye bw'akikola kibeera oke. Lwaki kibeera oke gyali? Kibeera oke kuba si kyakkiririzaamu. So bamaze okutuprograminga bakadde baffe, tutandise tuyingidde ensi. Bw'otandika okubaako n'ebintu by'okola, njagala ffenna tukkiriziganye nga tetunnaba kweyongerayo mu puroguramu eno nti ebintu bw'oba omaze okubiteeka ku mmeeme eyo bifuuka ggwe kikyoli. N'okyova olaba omuntu omu agenda kugamba nga kaakati we tugenda okutandika wano okudiscussing, abantu bangi nnyo bagenda kutandika boogere. Gw'oyogerera ku ddiini ng'eddiini yamukwata, buli kimu kyonna ky'onaaba oyogera agenda kitwala ku ddiini, era awo agenda kulwana afiirewo, akugambe nti ky'oyogera tokitegeeza era sisobola kukikkiririzaamu senga kiba tekikwasiganyiza ku Mukama Katonda. Abamu bagenda kubeera mu science, abamu bakozesa just magezi mazaale ge twaliyisa aga common sense. Wenjagala okubuuza olwaleero ogwawa enzikiriza yaffe. Omusajja omuyivu baali bamuyita El Nightingale yagamba nti nno omuntu kyalowooza ekiro n'emisana kyekyo kyafuuka, kwegamba ekiri mundaayo kyogendera ddala okufuuka obulamu bwo bwonna. Ate omulala n'agamba, yali musajja bamuyita Napoleon Hill, yagamba nti nno obwongo kye bulowoozaako ne bukikuumira ddala mu mutima gwakyo nti nno kino kyenzikiriza olunaku lw'olwaleero, obwongo bumala ne bukifuna. Kati njagala bannange tutandike okukyusa obwongo, naye nga okutandika okukyusa obwongo tekunnaba kubeerawo. Tulina ebintu ebimu bye tugenda okusooka okukkiriziganyako nga ffe abantu, tulabe oba ddala tubadde mu nsobi z'obulamu bwaffe oba bye tukola tubadde tubitegeera. Ekisookera ddala twogere ku amateeka agafuga obulamu. Lwaki oli wooli? Lwaki okola ki kyokola? Lwaki obulamu bwo bufaanana nga bubadde? Njagala nnyo osooke omale okweggyamu endowooza egamba nti nze bwe bati bwe Mukama bwe yangerekera, bwe bati balabika abeewaffe bandoga, bwe nti ebyange birabika byo birina okubeera. Tusooke tumale okukkiriza nti nno olwaleero omuntu singa osalawo nti mu myaka 5 egiddako mu bulamu bwange ngenda kuba nsobola okubukyusa, kitegeeza butereevu nti nno ogenda kuba obukyusa. Naye nga obukyusa otya? Tubeeko ebitonotono bye tutandika okulowoozaako. Ekisookera ddala tutuukire ku tteeka lye nnaaligambe nti nno etteeka erisikiriza, law of attraction. Kiki ekitegeezebwa mu tteeka lino? Law of attraction kitegeeza by'osika. Wali okyegendereza nti mu bulamu bw'ensi ekintu ky'osika, ekintu ky'olowooza omala n'okituukiriza oba kimala ne kikutuukako. Omuntu alowooza ebirowoozo ng'ebirowoozo ebyo bikyamu, birowoozo byakukuumeera, gigenda okukkakkana ng'era abantu baasisse abamusemberedde mu bulamu bwe nabo bantu bakuumivu. Oba wali okyegenderezaako nti nno omuntu alowooza ebirowoozo omuzungu byayita positive, ebirowoozo ebisikiriza ennyo abantu, n'abantu abamwesembereza era nabo babeera bantu nti nno bali positive. Ekyo gwe kitunuulire, kirowoozeeko. Buli lw'obeera ng'oli mu nnyiike kizibu nnyo okwaniriza amawulire agasanyusa, ne buli lw'obeera nga oli mu biseera eby'essanyu oba toyagala muntu kubuulira mawulire gakola ki, gatategeerekeka. Kaakati ekyo njagala tukigobereze etteeka lye twaligambe nti law of choice. Okimanyi nti ebirowoozo by'olowooza byebyo ebirowoozo ebikuli munda, ate law of choice ekugamba nti nno osobola okwesalirawo. Bw'oba oli wooli ng'otudde oli ku ttaka, kitegeeza nti osazeewo leero kubanga otudde. Bw'oba ng'oyimiridde ku ddakiika eno kitegeeza nti nno oyagadde kuba ng'oyimiridde. Kaakati eryo etteeka likugamba nti ne mu bulamu bwo w'oyimiridde olunaku olwaleero w'oli lwakuba osazeewo okubeerawo. Ekirala, waliwo etteeka lye tugenda okulowoozaako era nalyo baliyita law of reparation. Etteeka erigamba nti kankwejjeko. Bw'oba okitunuddemu kye twasoose kye twagambye law of attraction. Law of attraction etteeka erisikiriza ebintu.
neribisembeza ne wabeerawo ate nerina erigamba nti nno erikujjako nti gundi nsemberera mbeera wala. Abantu abatategeerekeka mu bintu bye bakola ogenda mu bintu by'osuubira nti tebikolera makulu ogenda okulaba nti toyagala kubabeera kumpi, naye ate n'abantu abakolera ebintu by'oyagala ogenda okulaba ng'oyagala okubeesembereza. Gwe olwaleero ani gwewesembereza ani gw'oyagala akubeere kumpi? Okumanya etteeka lino ly'amaanyi lyalaga nti nno waliwo ekivuga ekyennyimba kye bayita piano bakiteeka ku mabbali nga biri opposite, ekimu nga kiri side emu ng'ekimu kiri walala. Naye bwe bagenda okunyiga, kankugereze nti oli bw'aba yanyiga ku peesa eryali namba 5, epeesa eryo namba 5 piano we bagituukako eyali opposite bagenda okuwulira nga era mulimu ka sound akaava mu peesa eryali namba 5. Lwaki ka sound ako kaavaamu mu peesa namba 5? Kyajja nti nno sound eyo bwe yali etandise okubanga etambula okutuuka ku ludda bweri yagenda in perfect harmony, yagenda nga enoonyeza ddala epeesa erisobola okubanga likkiriza kyekimu nayo nga bwe yali erowooza. Kaakati naawe mu bulamu bwo osika ekyo kikyoyagala. Ekirala, law of expectation. Mu bulamu bwo olowooza ki? Kikyosuubira? Osuubira kubeera otya? Osuubira obulamu bwo bugenda kubeera bufaanana butya? Kiki kye weegwanyiza? Eryo etteeka nga sinnaba kulivaako, nina kye njagala tusooke tweyogerere mu mukono tuprograminge. Wali otudde awo n'okirowoozaako nti singa omuntu oyagadde okukyusa obulamu bwo, enkyusa entuufu ey'obulamu erina kubeera nga ekolebwa mu myaka 5. Mu myaka 5 nina akantu kenjagala nkubuulire kosobola okuba ng'okola okutandika olunaku olwaleero, nti ekisookera ddala ogenda kubanga otandika na kulowooza ebirowoozo byo. Mu myaka 5 weerabawa? Olaba otudde mu nnyumba efaanana etya? Ovuga mmotoka ki? Enkolagana yo n'abantu begenda kuba efaanana etya? Sente zigenda kubeera mmeka z'olina ku akawunti? Bino nno ogenda kubanga obirowoozaako ng'obikola nga oteese program ey'emyaka 5 mu nkola. Emyaka egyo 5 bw'otandika okugirowoozaako nga buli kimu kyonna omaze okukiwandiika, omaze okukiteeka wansi. Omanyi obuzibu bwe tulina ye muntu okutandika okubanga alina ebintu by'ayagala okusalawo n'atandika okubanga abiteekana ngenda kubikola ntya. Bw'obanga oyagala okulowooza ku bintu ebifaanana weebiti, birowoozeeko byokka ng'ebintu, toteekawo mbeera yonna nti ngenda kukikola ntya. Abantu bonna abayitamu mu nsi babeera batunuulidde nnyo ebintu byange bigenda kufaanana bitya mu maaso eyo. Tatunuulira ngeri gye ngenda kukikolamu. Bw'amaliriza okukirowooza nti nno ngenda kukikola bwe nti, awo deni n'alyonka ate amanya nti ngenda kusala ntya entotto. Byonna tobitabika mulundi gumu olowooze nti nno ogenda kubikola omulundi gumu. The only question is how. Ngenda kukikola ntya? How am I going to achieve this? But failures would like to know ngenda kukola ntya ekintu kino particularly, era ayagala okumanya kiri possible. Omuntu agenda okulemwa kyabanga alowoozaako ennyo. Kaakati ekirala kye naliiseera etteeka, is the law of concentration. Etteeka ery'okugamba nti nno kintu kino kankiteekeko essira. Biki by'oteekako essira? Tosobola kuteeka ssira ku bintu by'otayagala nga ggwe ng'omuntu, ku bintu by'otategeera. Kikyoteekako essira? Weetunuulira mu bulamu bwo ggwe nange, kikyoteeseeko essira olunaku olwaleero? Concentration. Ekyo bw'onaakimaliriza tugende ku law of habit. Ffenna tuli ensolo ezikola ekintu nga zikiddiŋŋana. Nkikuddiramu, ffenna tuli ensolo ezikola ebintu nga tubiddiŋŋana. Ky'okoze olunaku olwaleero bw'ozuukuka ku makya ojja kukyekanga nti n'ogenda butereevu n'osenya. Bw'omaliriza okusenya ojja kugenda olye breakfast. Bw'omaliriza okulya breakfast oyambale, abantu bakutunuulire ng'ofuluma
ogende lunch ogirya essaawa zezimu, bw'onaakomawo otuula mu ntebe y'emu, bw'onaamala okutuula mu ntebe y'emu n'olaba ku TV n'ogenda ne weebaka. Si bye byokka byokola, ebimu mbisazeemu. Naye habits ezo zituyambako olumu okubanga obulamu bwaffe buli organized. Naye habits ezo bwe zibeera nga nnungi, kitegeeza nti obulamu bwaffe bugenda kubeera bulungi. Era ne kitegeeza kyekimu nti habits ezo oba empisa ezo bwe ziba nga mbi, era gye tugenda okumaliriza, obulamu bwaffe tebugenda kubeera bulungi. Kansuubire nti mu ekyo tukwataganye. Kaakati kikutegeeza kikukakataako omuntu okuba nga osobola okuba nga okwata puroguramu yo ey'emyaka 5 otandike okuba nga ogiteeka mu nkola. Naye ekyo nga mmaliriza okukyogera, njagala mbategeeze vidiyo eno ddala okusinga ekintu kye njagala twesibeko ly'etteeka ery'okuba nti ofuna amaanyi, law of motivation. Buli kintu kyonna kye tukola mu bulamu bw'ensi kibeera nga kireetebwa oba kiyibwamu amafuta n'ebyo bye tulowooza mu nda yaffe. Bwe mba nga nkikuteekedde mu Luzungu, everything you do is triggered by inner desires, urges and instincts. Ebintu byonna by'okola bikuleetera mu kiddala ky'oyagala, ky'owulira ky'oyagala mu ndaayo, ne kivaawo n'okuba nti nno otandika okufuna obusimu nga y'endowooza yo direct. Kaakati gwe ky'olowooza munda kireetebwa ki? Ojja kwekanga nga mulimu abantu nga bakambwe ennyo mu bulamu bwabwe. Abantu bano obukambwe obwo bubeera obulwadde bwe bali munda, n'abantu abalina okwagala era munda yabumwa mu okwagala. Naye mulina ekintu ekirala yo kyenjagala tugende batwogerako, self-limiting beliefs. Ebintu bino ebitubeera munda ebituleetera okuba nti tulina we tulowooza we tulina okuba nga bireetebwa ki mu bwongo bwaffe. Self-limiting beliefs, these are nagging doubts and fear about ourselves. Ebintu bino bigenda ne tubanga tubirina naye nga bireetebwa bikireetukkiriza. Ekisookera ddala bw'abanga ewonna mwazaalibwa mu famire yaffe, abeewonye obalabanga bakozeseera ebintu baali basomesa oba baali basuubuzi ba bintu bya mpolampola ku kyalo. Naawe mu bwongo obwo otandika okukirowooza nti bwe tuti bwe tugenda okubeera obulamu bwaffe, ffe ewaffe tukola kino, ffe ewaffe tuli kino. Kyova olaba mu famire kati ezisinga ddala famire ezaasoma, abantu bonna ogenda okwekanga batandise okusoma. Bw'aba balooya babeera balooya, ba accountants babeera ba accountants, abasuubuzi babeera basuubuzi. Ne mubeeramu ne famire ezibeerawo ng'abantu bo tebaamanyira kuba na mirimu giri awo, batambula mu nsi basabiriza mpaayo omutwalo, mpaayo zino. Self-limiting beliefs, it's the image they have about themselves. Ekifaananyi kye beerinako bo ng'abantu nti ffe bwe tuti bwe tufaanana. Kiki gwe kye wekkiririzaamu ng'omuntu ogambe nti nze yenze? Omanyi abantu abamu bagaana okukitegeera ekyo, naye bw'oba okitegedde omukakasa bukakasa nti ogenda kubeera mu abo abantu abagenda okuba nga batambula beeyongerayo mu bulamu, ate era abantu betugamba nti no basuumuuse ku balala kubanga bamanya we bali ne batandika okuba nga batambula baveewo ate bagende ewalala. Kuba abantu abayiseemu mu nsi, people who are always moving, kuba abo balina bye beekwasa obudde bwonna. Kaakati njagala ekyo tusooke tumale okukiwummuzaamuko, tuddeyo ku ndowooza kubanga action, okukola ekintu n'obutakikola kyonna kirina omuzungu kyayita repercussions, kirina results zaakyo, kirina ekigenda okukivaamu. Kati njagala olugero luno tulunnyonnyoke nga twebuuza ddala tusobodde tutya okukyusa obwongo bwaffe. Waliwo ebintu bye tugenda okuba nga twogerako mu programu zaffe ezigenda okuddako, abantu bye batamanyi. Wali okyegendereza nti nno abantu b'owangaaliramu mikwano gyo balina kinene nnyo kye bakolako ku bwongo. Wali okyegendereza nti maama ne taateeka balina kyamaanyi nnyo kye bakolako. Abantu abamu tulowooza nti nno ngenda kubeera nga
kufuna omukadde 100 ngenda kubanga nina ebyobugagga ebifaanana bwebiti ngenda kubanga ndowooza ngenda kubanga ntutumuka okusingako wano wendi naye abantu abo ebintu bye babitwala butwazi nga desire bintu bye balina mu bwongo bye baagala naye nga tebakyusangako actions zaabwe kyenjagala omanye gwe ng'omuntu tosobola kukyusa bulamu bwo ekiri ekyo nga osigaza endowooza n'emu obwongo obukuleese ebbanga lyonna ne bukutuusaawo wooli tebusobola kubanga bwe bwongo bwebumu obugenda okwongera bukujje wooli okutwale wawoogenda okubeera okukiwumbawumbako obulungi kitegeeza nti nno bw'oba oyagala okufuuka ekintu ekirala tandika okunoonya tandika okukyusa enneeyisa egenda okukuyamba okufuuka ekyo ky'oli tandika okukyusa mu bikolwa byo tandika okweyisa nga omuntu oyo gwe waali yagadde obeere nga tonnaba kumubeera leka kukirowoozaako bulowooza naye kibanga okiteeka mu nkola mu kino era njagala nkikwongereko bwe nti omuntu amaze okufuna ebyo wammanga atandika okubaako nekyakola kyetwaliise okubaako ekigendererwa omuzungu yali kiyise goal nti nno njagala kubaako bwenteeba omuntu oba katugambe omuvuzi w'eryato gwe twaliise captain abavuga ship tasobola kutandika kubaako gy'alaga nga tannaba kumanya watuufu w'alaga bw'ava eruzira ng'agenda Port Bell butereevu kitegeeza nti nno amanyi nti nno agenda Port Bell naye ekyenjagala omanyi abantu bano bwe baba bavuga emmeeri eyo 99 kuwa gye balaga 99 ku buli 100 baba tebamanyiiyo we balaba wabeera 1% wabeera tundu limu ku 100 naye ekibakuumira ku mulamwa kumanya nti nno gye balaga bategeerayo dda bamanyi definite destination wawe bagenda okulaga we batuuka ate era bamanya nti bajja kutuukayo era ebisa takitegeera naye omuntu amanyi olwedde gy'alaga yeekolamu omulimu nga ye era ekyo kye tugenda okusookerako tukyusizza tutya obwongo bwaffe tulabiko okubanga tusobola okusetinga goals ezo ngenda kuzibeesibako nnyo mbagambe nti tugenda kubanga tuteekawo programu eyo tugitegeere egenda kubeera ya myaka 5 ekifaananyi bwe tuba tumaze okukisiiga kikye twagala okubeera twagala kuvuga mmotoka ki oyagala kubeera na nnyumba ki famire yo yagala efaanana etya ssente mmeka zenina mu akawunti otandika okufunira ddala amaanyi agasobola okuba nga gagenda kubanga gakola ebintu ebyo otandika okumanya ani gwe ngenda okuba nga nkolagana naye ani gwe nnina okujja mu bulamu bwange wawe nnina okuba nga nyimiridde ng'omuntu okutandika ebintu ebyo kubanga ntandika okuba nga mbifuna njagala omanye nti senga okwata ekintu n'omala okiteeka mu bwongo bwo kyetulina mu bwongo bwaffe kye bayita subconscious mind etandika okuba nga ekirowoozaako obwongo obwo obukusike bwe tutategeera bukwata obwo butandika okubanga buzingazinga enneeyisa zaffe tetusobola kumumanya we bufaanana naye ate n'obwongo obwo tebwawula kirungi na kibi kyotandika okubugamba kyo kitandika okukkiriza nti nno kyekino kyekituufu kati obwongo obwo bw'otandika okweyisa bw'oyagala kugaggawala tosobola kusigala nga weeyisanga munaku tosobola kubanga okolima tosobola kubanga okuumiira ojja okyegendereze nti n'abantu abamala ne bafuna ssente ajja kugamba nti nze ebiseera byonna natandikanga okuwulira nga nagaggawadde wadde ssente nali sinnaba kuzifuna gwe kikyeweewulirako eno ebanga profesi obanga atandise okweyogerako kyova olaba omuganda agamba nti nno olulimi lutonzi kyoyogera mu mmeeme yetandika okubanga ekisika kiri kye tugambye nti subconscious mind yo ogenda kutandika atyo okugeneration ogenda kutandika otya ogiwa ebirowoozo ebigagga etandika okulwana okubanga ebifuna
ebiseera ebisinga kino ntera n'enkiwa example eno ntera n'enjiweera ku muntu ayagadde okugula emmotoka. Olunaku lwokedde ku makyango oyagala kugula katugambe nti oyagala kugula mmotoka TX, oyinza okuba nga oli atudde butuuzi awo n'agikuwanira ng'obadde togirinaako birowoozo, n'ogimubuuza nti n'emmotoka eyo efaanana etya. Bw'agikunnyonnyola era n'okiteeka naawe mu nniya ng'ogyagadde n'ogamba nti emmotoka eno mu butuufu ŋŋenda kugigula, waliwo ekintu ekitandika okutuukako mu bwongo. Ekintu ekyo kifaanana kitya? Buli lw'otandika waliwo ka system mu bwongo bwaffe ke twaligambe omuzungu akayita reticular activating system. Akantu ako kagenda ne kabba mu bwongo obwo n'otandika okuba nga buli w'otambula bw'oti otandika okulaba emmotoka eyo. Buli lwogira n'owete koona, bw'oba nga wali agala kuvuga emmotoka ya haliya, buli koona ly'okuba ogenda kulaba nga emmotoka ya haliya evaayo. Kiki ekireetera ekyo? Kitegeeza nti nno mu bwongo obwo waliwo akantu akaba kagguse, akaba katandise okulaba ekintu ekyo. Buli ddakiika nga obwongo bwo kati okiraba na kigendererwa. Enjawulo ekibeerako tekitegeeza nti emmotoka ezo ziba zeeyongedde ku kkubo. Kitegeeza nti obwongo obwo buba bwagguse. Kaakati otunuulira emmotoka eno buli lw'ogiraba ogiraba n'ekigendererwa, lwakubanga mu mmeeme eyo wamaze dda okukiteekamu nti nno oyagala kugula emmotoka eyo. Kyemmanyi mwenna gye mubadde eyo example ekintu ng'ekyo kyali kibatuuseeko. Era bwe kifaanana ne ku muntu ng'oba obadde omwagala nga mwenna muli mu ddembe, tewaliwo mutawaana, omulabako birungi byereere. Bw'omulaba nti mulungi talina mutawaana, naye omuntu omukyalo oba omwami nga yakunyiizizza, lw'otandika okulaba ebisobole buli ddakiika ky'abaakola nga kikunyiiza. Kiki ekireetera ekyo? Ekikireetera kiri kimu. Kitegeeza nti obwongo obwo bwatandise okuba nga bumulabako ebikyamu, ng'ebikyamu ebyo bubiraba n'ekigendererwa nti olwedde oli musungu eri omuntu oyo. Kaakati njagala amaanyi ago tugakwate. Obumanyifu nabagamba nti ffenna mu bulamu bw'ensi tuli motivated, tulina amaanyi ago agatuwaga okuba nga tukola ebintu, naye ekizibu kye tulina, tuli motivated, tulina amaanyi naye amaanyi gaffe tugateeka mu kkubo ekyamu. Kaakati ekirungi ekikuyamba ki kye bayita positive thinking, okulowooza okutuufu. Kitegeeza nti okulowooza kuno kukuyambako okubanga olina ebintu ebirungi by'osobola okuba ng'otuukako. Omanyi mulimu abantu abavumirira ennyo era abajereegerera singa baba bawulidde ebintu ebya motivation ne bagamba ebyo tebirina kye bisobola kukuyamba, tebirina kye bisobola kukola. Naye motivation ekuleetamu positivity, ekuleetamu amaanyi agagattako. Sisobola kugamba era sisobola kukakasa nti motivation esobola okuyamba okukola buli kimu. Nze olwaleero ndi mu myaka 40, ne bw'onampa motivation eyenkana eggulu, sikiwa nti nno nkyasobola okugenda n'ensamba omupiira, nti nsobola okweteekamu ebirooto ne ŋŋamba nti ŋŋenda kuzannya n'aba Messi omupiira mu myaka gye ndimu. Ekyo emikisa mingi nti tekiriiwo era tekijja kusoboka. Naye ate waliwo ebirala bye nsobola okukkiriza nti nsobola okubikola. Motivation tesobola kukola buli kimu, naye nkukakasa nti positive motivation tesobola kubanga ekola buli kimu, naye esobola okukola ebirungi bingi nnyo okusinga negative. So the choice is clear. Salawo obusazi ogambe nti nno njagala kubeera omuntu agattako obudde bwonna. Teri muntu alina milioni 10 oba 2 azitemaatema nga akuumidde, aba mu ssanyu jjereere. Njagala mbateeke mu mbeera eno, tweteeketeeke tulabe tusobodde tutya okutuula ng'abantu, ne tubaako entotto ze tusala, ne tumanya biki ebitulemesezza mu bulamu bw'ensi, biki ebitukkiriza, biki ebitujjukiza buli ddakiika nti tetusobola kukikola. Wali okyegendereza nti oyinza okubeera awaka ng'omuntu gwe wawasa oba gwe wafumbirwa kyekizibu lwaki tokikola, naye nga amaanyi olwedde ogalina, ate nga oli awo tomanyi nti kyekizibu kyo, naye bw'onajja n'osigala nga oli mu kibiina
ogezaako buli ddakiika okubanga oyiga, kitegeeza butereevu nti nno ojja kubaako kyeweezuulako nga gwe omuntu, omusomo gwonna gubeere gwakwezuula nga gwe, kubanga kyoteeka mu bwongo obwo. Waliwo omusajja omugezi yakyogerako n'agamba, we are total sum of what we think about all day long. Ffe tuli kye tuli okusinziira ku biki bye twogera, biki bye tulowooza olunaku lwonna. Nakindi emisana bwekugamba olunaku lwonna kitegeeza nti ky'oba olowoozaako buli ddakiika, kiki ky'olowoozaako. Nkusaba onneeyungeko tube nga twezuula, tutegeere. Ng'era tukyeyongera okugenda mu maaso ku nsonga zino, ekintu ekirala kye mbadde njagala era tubeeko okutegeera okw'enjawulo ye omuzungu kyayita attitude, enneeyisa yaffe, enneeyisa mu ngeri y'okutunuulira oba endaba ey'ebintu. Kiki omuntu bw'akutunuulira kikyalaba nga ye ng'omuntu, agamba nti omuntu ono njagala musisinkane leero, oba omuntu ono sigenda kuddamu kumusisinkana, omuntu ono musanyufu oba si musanyufu, omuntu ono muntu mulamu oba muntu wa bboggo. Attitude. Okimanyi nti nno bantu bangi nnyo abalemeddwa emirimu lwa nneeyisa mu kulabika kwabwe. Omuntu ayinza okuba nga wa bboggo, omuntu ayinza okuba nga bw'omugamba nti nnyamba mu kino ayinza n'okikuyamba naye n'omulaba nga agenda akuumiira. It is attitude. Omuntu n'aba nga talina kye bayita pleasing personality, talina nkola esanyusa, esikiriza. Ekyo nakyo kimanyi nti nno obwo buzibu bukirimu nnyo, naye ebyo byonna era nga bwe nkuddizaayo mu kusooka tubadde tukyogerako, okimanyi nti ebyo bireetebwa neeyisa kireetebwa kikyokkiriza. Beliefs act as filters. Enzikirizayo ekola nga akasengejja. Kyova olaba bwe tubadde tutandika puroguramu eno, ekintu kyensoose okwesibirako ddala kibadde nti nno kikyokkiririzaamu. What are your beliefs? Kiki ekikuleetera okuba nga olowooza kikyoli? Okimanyi things you have beliefs, ebintu byokkiririzaamu byebintu already belief yo, enzikirizayo, entegeera ye y'ebintu mundayo. Okimanyi nti already buli kimu kyonna ky'okola wakikkiriza dda. Enzikirizayo ekola nga akasengejja, era tubadde tukyakyogerako nti ke kasengejja kumpi kwa biki by'olaba mu bulamu bwo. Omusajja William James owa Harvard University yagamba nti no belief create actual facts. Enzikirizayo ky'okkiriza munda kyekireeta ebiri wabweru. Kwegamba nti kikyolaba munda, omuntu omulungi munda ebiseera ebimu abeera mulungi wabweru, wadde abamu bamanyi okuzannya obuzannyo n'abanga talabika bulungi. Omuntu bw'oba okkiriza nti nno ndi mugagga nga wakyeteeka mu munda okimanyi nti ndi mugagga, nkukakasa bukakasa nti era ogenda kuba mugagga ne mu bulamu obwa bulijjo. Abantu abalungi era abasanyufu okimanyi nti nno era ebiseera ebisinga babeera n'enkolagana, babeera ne relationships era ensanyufu. Abantu abasinga bokwegamba bye balina munda, ebibatambulira munda n'obweru babisangayo. Kati ate waliwo ekintu kye twaligambye nti no law of mental equivalence. Ki kyolowooza kyewenkanankana, ki kyolowooza nti olina okubanga okyofuna mu bulamu bw'ensi. Obwongo buwekkiriza muki? Weerabanga ayonja mu ssomero, weerabanga director wa company, weerabanga ki? Belief, okukkiriza. Omusomo gwaffe guno kyetugenda okusobola kyetugenda okusookerako nga twebuuza lwaki okkiriza nga bw'okkiriza. Era bw'obanga okkiriza nga bw'okkiriza oli musanyufu n'ebyo by'olaba olunaku lw'olwaleero. Bw'oba toli musanyufu nabyo, ki kye tusobola okuba nga tubikolera? Ki kye tusobola okuba nga tukyusaamu ffe ng'abantu? Limiting beliefs ze zitusingako. Ffe tulina ebintu bingi bye tugenze nga tukola mu bulamu bw'ensi, naye
bw'otandika okuba ng'ogenda okukkiririza mu buli muntu yenna kyakkiririzaamu, kitegeeza nti ogenda kufaanana ng'abangi bye bakola ki bwe bafaanana. Bw'oba okitunuulidde, etundutundu 95 ku buli 100 abantu obulamu bwe bafuna si bwe bulamu bwe baagala. Abantu kumpi 5 ku buli 100 be bafuna obulamu bwe baagala. Kaakati lwaki ggwe oli gy'oli ng'oyagala obulamu obwo bube nga butegeerekeka era bukkirizibwa abantu 95? Kitegeeza nti bw'onaaba oyagala okubeera ow'enjawulo, oyagala okusuumuuka ku bantu bano 5, ku bantu bano 95, tosobola kubanga okola bintu bibafaanana era ebintu ebikkiriziganya naki kye balowooza. Olina kubikola mu ngeri eyo gy'osuubira nti yanjawulo, kasita oba nga kyokola tokikoze kulumya bantu bonna, kulumya muntu yenna, kasita oba nga okikoze mu butuufu. Ekirala, okimanyi nti buli lunaku abantu bazaalibwa, ennamba yeeyongera, tekinologiya akyuka, naye olw'ensonga nti abantu tebakikakasangako nti nno change is part of life, abantu baagaana okwadaptinga, baagaana okutegeera nti nno buli kaseera konna omuntu alina kubaawo nga updatinga software w'obwongo bwe na biki byalowooza. Waliwo we nateekako ekintu ku mutimbagano, omuntu n'agamba nti bano abagagga oba bawanabi abaagala okuba abagagga be bajja wano ku mitimbagano baagala okulaga ensi nti nno bagagga. Era ye n'agenda n'ayogera ku bantu beyeegomba, abantu nga bawava munno, alina abantu beyayogerako, abantu betuzze tulaba ebbanga lyonna nga babadde balina ssente nga bagagga. N'agamba nti nze abagagga benzikiririzaamu, bagagga tolimanya ki kye bakola. Nakitunuulira ne ŋŋamba nti twesiimye nnyo ate tulabye nnyo abantu okubanga batandise bali mu butamanya, naye mu butamanya obwo ne babweyagaliramu nga balowooza nti naate be bageze. Abantu abo bakola ssente, bazikola mu myaka gyabwe, naye kyenjagala omanye trend ebikyuseewo okuva lwe bakola ssente, well bakyazirina nakati lwakuba bazikola dda, kati bayiga n'amagezi agazikuuma. Naye abantu bo be bamu senga obazza mu bulamu obwaleero nga tebalina wadde n'ekikumi, ne batandika ku mulembe oguli guno gwe tuliko, bayinza okulemwa okukola ssente. Ekisobola okubayamba nti kaakati batambuliddeko ku bagagga, bamanyi akawoowo ka ssente bwe zaalifaananyi, bamanyi how success feels like, basobola okuddamu ne bakikola. Naye ng'emikisa weegiri nti basobola okulemwa. Lwaki? Ebiseera mwe baatandikira okukola ssente, abantu abaali basomye baali batono. Ebiseera mwe baakolera ssente, abantu baalinga millions 15 kuva kumpi nga mu 86. Naye kaakati abantu bali mu millions 45, abantu basomye. The competition is high. Abantu baba bakwagala weeyise nga bali abaaliwo edda bwe beeyisanga, naye ate ne batamanya nti nno ekisinde the trend generation gye tulimu edictatinga birala. Buli kaseera olina okubanga software omukwasaganya. Kyova olaba nze ntunulira abantu abafuna degrees mu G8 mu G9 ng'olwaleero bw'aba alina strategy ye eyo, bw'abanga alina entotto z'ayagala okusala okubanga afuna ssente, ng'akyesibye ku diguri eyo yokka mumusekerera. Era mba mmugamba nti gwe oli very well equipped to deal with the future of yesterday. Olina ebikusaanizo byonna ebisobola okudiiringa n'enkya ow'ejjo, naye oyinza okuba nga tokimanyi. Okya bye wasoma byonna wabisoma mu Nile English course, mwajja knowledge yakuleetera n'okuba nga otikkiddwa olwaleero, naye ogenda n'okugyekanga ne ku syllabus bagijjako dda, naye nga gwe amagezi agakutuusa okufuna certificate eyo mwe gayimiridde. Abantu tebategeera change
diru olina kugimbracinga naye change olina okuba nga ogimbracinga obudde bonna. Abaana bazaalibwa, abaana basoma, abaana batikkirwa, bonna baagala kubanga bali bulungi. Buli avaayo ayiriba aleeta magezi mapya. Osobola otya okukikola ng'okyali mu ndowooza enkadde? Kyova olaba tugenda kubanga twogera ku trends, tugenda kubanga tuzikozesa tutya. Kati waliwo enkola ey'omutimbagano. Abantu tebannaba kukimanya nti nno kaakati abantu gye twakubiranga ebifaananyi, gye twatimbanga tuyita abantu jangu okole kino, jangu okole kino, tetukyabikola. Ebintu byonna byatuuka biri ku mutimbagano. Naye gwe okyalina endowooza eri enkadde, olina belief eri enkadde. Waliwo beliefs ze njagala tugende nga tudiscussinga, ez'enzikiriza, ez'eddiini, ez'emikwano gyaffe. Inajja n'akugamba nti nno bw'okwata kino n'okiteeka ku social media gundi bw'anaakiraba, well, alina ekiiso. Ekyo tekigenda bw'anaagira bw'ati bw'anaakutumya ekyo tekigenda kukola. Kiyinza okuba bwekito naye really tubeeko ebintu ebimu bye tulina okwebuuza ffe nga ffe abantu. You see, kati buli omu agenda kutandika kino okuba nga akiwakanako okusinziira kikyalowooza. Naye abantu babaddewo, genda mu America, bama bwe bamutikkira bwe yayitamu, yajja ne mukyala we n'abaana be babiri, balabibwa billions and billions ez'abantu mu nsi. Abaana be balungi, mukyala we they have a healthy relationship. Well, ekiso kyabakola ki? Did they continue? Baafa. Naye gwe buli kimu ne bw'oba olina business, okyalina endowooza eri ekugamba nti sisobola kugiteekayo mu maaso abantu babe nga bagiraba. Now, lwaki lwako baakugamba omuntu bw'anaakiraba kigenda kuba kifaanana bwe kiti? That is self-limiting. Bwebanga business togenda gikola ng'ogikolera wansi w'akakabada. Self-limiting beliefs. Olaba kiri ky'olowooza wekikukwata ne kikutangira okubanga weeyongerayo. Manya nti abaakola ebintu byakola mu budde bwabwe. Olwaleero manya obudde bw'olimu bwetaaga ki. Expose yourself, kiriza enkyukakyuka, kiriza okubanga software yawo omu-updating obudde bwonna, osobole okubanga okwatagana nakyo ekigenda mu maaso. Era kyova olaba ffe kaakati tulina obulumi bwe tutunuulira abantu abagaanye okuyiga. Olwaleero omwaka guno 2023 waliwo omuyimbi omu abadde afubutuseeyo ng'aleese amaanyi mangi nnyo. Nagenda ne mutunuulirako okwo ku interview nga waliwo abavubuka, waliwo omugagga gwe yagenda n'akyalira n'amuwa akatabo ke. Omugagga oyo sijja kutya kumwogera, bamuyita Hamu. Bwe baali bamuteeka ku interview yagamba nasomya akatabo kano naye temwabaddemu nnyo bifaananyi, y'ensonga lwaki saakagenze nnyo. Abaaliwo abavubuka ne basekereza ne baga kati ogenda kuba ng'ogaggawala, banti baakuwadde akatabo, genda osome akatabo. Naye nabatunuulira engeri gye baali nga boogeramu, baali basekereza mu ngeri y'okujerega nga bakulaga nti nno kati baakuwadde akatabo, genda ogaggale. Kwe kitegeeza nti ne bakuwa akatabo kano tolina ky'ogenda kubeera. Natunula ne ngamba waawo, ignorance, obutamanya. Ffe abaddugavu ddala okusingira ddala, ffe nga abaddugavu tuli banafu nnyo bwe kikwatagana ku information, bwe kikwatagana ku kusoma. Naye ate okusoma abantu bonna, it is proven beyond doubt nti okusoma yengeri yokka omuntu gy'asobola okufuna information. Bw'omala okufuna information kitegeeza nti n'osobola okubeera ng'osobola okutunuulira okutya mu maaso n'oba nga tokyakutya. You can look fear right direct into the eyes n'oba nga totya, n'oba ng'ofunye obuvumu obwo. Era ekituleetera okutya butamanya. Ate ekireeta obutamanya kuba nti ekireeta obutamanya butasoma. Kati abantu tebaagala kusoma. Ensonga lwaki tebaagala kusoma kuba tebamanyi migaso gya kusoma. Bw'ona akisoma n'okitegeera kijja kukuyamba. Bw'otakitegeere kitegeeza nti era tewakyagala. Tekisobola kwagala nga naawe tokyagala. Ky'oyagala kye kikwagala. Kati nabo nabatunuulira nga bajereegerera, kitegeeza nti tebamanyanga mugaso. Balowooza nti nno bw'onaakwata akatabo n'otandika okukasoma ogenda kubanga ofunamu, ogenda kubanga ofunye obugagga. Si bwe kiri.
akatabo ako kakuyamba okugenda mu bwongo bwo ne katuuka ku emotions zo, ne katuuka ku birowoozo bibiri ebikusikiriza okuba nti oyagala. Bwe ebirowoozo ebyo we kagenda nga kabituukako webeteba pa, kitegeeza butereevu nti nno osobola okufuna amaanyi agasobola okukikola. Nze nkyogera lunnyo kubanga nali mbaddeko awo nempuliriza nensoma abantu abatuzzaamu amaanyi, nempulira nga ddala nina obwagazi obukola ekintu era neŋŋenda nembaako engeri gyenkiyiyamu mbe nga nkifuna. Bwe bwoba olowooza nti nobwowulira ebigambo ebyo tebirina kye bikukyusaako, weetunuulire bw'oba musiraamu buli lwogenda mu muzikiti n'owulira nga babuulira ki kyofunamu. Tekirina ngeri gyonna gye kikwongerako okwo ku nzikirizayo, n'otandika okubaako nga olina engeri gy'okyusamu mu mpisa zo, oba bw'oba nga oli mu kristaayo, oli mu katuliki, buli lwogenda mu kukyaki n'oba ng'osaba, bw'ovaayo ebikolwa byo tobiraba nti birina engeri gye bikyukamu, ng'ate bikyukamu butereevu kusinziira ku bigambo bye wawulidde n'amaanyi ge wajjeeyo. Kati ani akugamba nti nno bw'onaasoma ebintu ebikwongerayo mu maaso kigenda kuba nti nno kikoma bukomyawo? Soma, noonya okumanya ng'onoonya na kigendererwa. Puroguramu eno gye tutandiseewo nkukakasa bukakasa ababadde bangoberera ebbanga lyonna bagenze bakyusa, naye togenda kukyuka nga ddala tomaze kuba nti nno onuyiridde, ng'omaze okuteekayo omwoyo gwo nti ddala ozze kukyuka, ozze kuyiga. Ne bw'onaabitunuulira obutunuulizi nga mu mutima gwo tobyagala, tebijja kukyuka. Bw'onajja ng'ozze mu ngeri ya kisaazisaazi, ozze kujereegerera era tebirina kye bigenda kukuyamba. Tugenda kutandikawo endowooza y'okumanya tusobola tutya okukyusa obulamu bwaffe mu myaka 5. Emyaka 5 bw'otandika okugirowoozaako kati n'otandika okusiiga ekifaananyi n'ogiziteekeramu ddala kala ezo ne zinoga n'okikkiririzaamu, ogenda kufuna amaanyi agagenda okubanga gakyusa empisa zo. Buli lw'onaatandika okukyusa empisa zo ogenda kutandika okugenda ng'ofuna results mpola mpola. Ekizibu kyaffe mu generation yaffe twagala nnyo ebintu ebyamangu, fix quick. Kyova olaba abantu abasinga balowooza nti emirimu gye tugenda okubanga tukola ffenna tugenda kuba broker, kuba yawulirayo nti nno mukwano gwe bwe yakola obwa broker obw'ettaka n'ayongezaamu n'afuna millions 5 oba 10. Get rich quick schemes ezifaanana bwe zityo, ezo nzisize ngamba. Abamu nafuna omulimu neŋŋenda mu gavumenti ne mbaako nawuutanya ssente, n'oli n'azimba n'agula apartments. Eyo si yendowooza oba si yenkola gye njagala tugoberere wano ewaffe, kubanga ffe twamanyiira nti nno buli agaggawala alina kubanga bbye. Tugenda kutandika mpola mpola. Emyaka 5 tugipulaninge kuva mu nneeyisa yaffe, abantu be tubanga tukolagana nabo, ebigendererwa byaffe tubenga tubikwata tubigatte wamu. Gwe nange nkukakasa nti bwe tunaaba tusigadde ku programu yaffe eno Bakaluba Real Talk, tugenda kuba tulina kye tukyusa mu bulamu bwaffe. Ogenda kutusanga ku Facebook ne ku YouTube Bakaluba Real Talk. Bw'onaagenda ku TikTok noonya Haji Bakaluba. Neesiimye era nsuubira okuba nga tutambula ffenna ebbanga lyonna, tubenga tuyiga ate tubenga tukyusa obulamu bwaffe. Sigamba nti ffe abasinga okuba nga tumanyi, naye tugezezzaako okuba nga tunoonyereza, era tugenda kuba tukuleetera abantu abasobodde okuba nga bakyusa obulamu bwabwe. Tubenga tusobola okuba nga tusharinga stories ezo, tugezeeko okulaba nga tusala entotto gwe nange osanga mwe tugenda okuyita okufuna obulamu n'ebigendererwa bye twagala mu bulamu. Mwebale nnyo. Kiki ekireetera omuntu okugaana? What makes a human brain object? Omuntu oyinza okuba nga alina ekirungi kyayagala atuukeko mu bulamu, naye ne bwe bamuwa ekyetaagisa kyonna okukola era asigala obwongo bugamba bulwanagana nakyo. Tosobola kukola kintu nga tekiri mu nzikirizayo. Omuntu kyonna ky'okola kye kiri dominant to the way you think.
okusinziira ku mbeera gy'olowoozaamu. Abantu baagala okuba obulungi naye mu kwagala okuba obulungi ate tebaagala kukola biki birina kubanga bikolebwa omuntu okubanga ali obulungi. Kati bw'ogenda ng'otunuuliranga mu bantu baffe wano we tuli e Uganda ddala abavubuka tuli mu generation eya I know it all. Tolina ky'osobola kuŋŋamba lwakuba alina kyeyalabye ku social media. Naye ffe bwe tuba tutunuulira nnyo ku results z'ofunye mu bulamu bw'ensi. Abantu ffenna tuli self made naye bonna bokka abo abayiseemu be basobola okukikkiriza. Alemeddwa, you are self made. Ayiseemu, you are self made in your way. Bw'oba okitunuddemu nagambye nze bw'oba owuliriza ebigambo byange tobyesigama nnyo ku beliefs z'obadde olina. Njagala osooka omala okuggulawo obwongo bwo oreceiving emessage eno mu butuufu bw'okugirecevinga. Tulina ekizibu kaakati olunaku olwaleero abantu abatambula mu nsi muwawa ddala generation yaffe eno tuli muwawa. Buli muntu yenna ayagala kukola kintu nga talowoozezza nkyagenda kubeera atya olw'ensonga nti abantu tebalina kye bayita mulaga kkubo o direction. Kyovula buli omu tati asobola okukola kyonna kyayagadde. Omuntu n'akeera ku makya baamuweerera, alina bazadde be maama ne taata, alina n'ab'eŋŋanda ze. Naye nga kati nga trend eriwo olwaleero social media, omuntu n'akeera ku makya ng'obwongo bwe kyalowooza kuvuma, n'avuma abantu nga actually gwe mulimu gwe bamusasula, ng'era oba olina omuntu gw'oyagala akuvumire omuwa bwisente n'agenda n'avuma. Omuntu ng'oyo bodda mu bantu abalowooza ku nkya wange agenda kubeera atya, abaana bange bagenda kubanga bandaba batya, alabirawo nti omuntu ono kyakola kikyamu. Era senga omuntu oyo obwongo bw'aba yabuggula n'abanga alina program nga gye tugambye n'ey'emyaka 5, kuba emyaka 5 gye gijja okukuyamba okupulaningira ku 10 egiddako, tosobola kukola bintu bifaananawo ebityo. Otandika okubeera mu kali akenza kuba ogamba nti bino byenteekayo bigenda kufaanana bitya, bwe butegeevu. Naye olwaleero tulina abantu olina ateekayo ebintu n'avuma enkya n'olwaleero agenda okulaba abadde asaba visa agenda kugendako mu Amerika, ayagala kugendako wali agenda okulaba nga bagimummi. Tulina obutategeera obwo ng'oliri mutakimanya nakimanya nti nno kyateeseeyo ne kansala wa visa asobola okugenda n'atayipingamu erinnya lye n'alaba nga ky'obadde oteekayo tekifaanagana na ky'obadde okola. Okuvuma abantu nga kikyo kyokka kyalowooza, n'ebyo ebintu bye tuteekayo tebigenda kuvaayo. Ate ensi eno nfunda, kyonna ky'okola olunaku olwaleero okirabanga ekyo olwaleero naye kirina engeri gye kigenda okwaffectingamu mudda mu bbanga lyakyo bwenaaba obudde butuuse. Bw'okola ekirungi kigenda kuddira, nabwe ekityo bw'okola kyonna ekitasaanidde kyenaaliisa ekibi kiri mu kkoona kigenda kikulinze. Byonna bye tukola ojja kufuna currency entuufu, ojja kufuna omuwendo gwo gwennyini. So kino kye tufuba okutereeza olwaleero kulaba nti tukola birungi. Naye ekibuuzo kye nabadde nkwebuuza, lwaki obwongo bw'omuntu ne bw'obanga omugambye ekituufu asigala awalira, asigala akyagaana? Kitegeeza alina kukyusa nzikiriza ye ku kintu ekyo. Ogenda n'okwata omwana abadde ow'emyaka 2-3 nga ajja anywa eccupa eyo bw'otandika ogimuggyako eba etandise okwonoona amannyo ge, ne byaba ajja mu ccupa eyo biba tebimumala kuliisa bulamu bwe. Naye bw'obimuggyako ng'akaaba, ensonga lwaki akaaba ye tamanyi lwaki obimuggyako. Ayinoona amannyo n'okukkuta aba takyakkuta, ky'omuteekako kigenda kubanga kye kisinga kino. Ensonga lwaki akaaba lwakuba tamanyi. Abantu twagala nnyo okubeera mu kye tumanyi, twagala nnyo okubeera in the life of the unknown. Waliwo akagero ak'abasajja be bakwatira mu Vietnam. Abasajja abo Vietnam bw'abagamba nti tugenda kubata ekiro ky'olwaleero, naye olujja olwo olw'emmanju lwe mugenda okuyitamu, olujja olwo ekigenda okubeera eyo emmanju tetukimanyi, naye bwe munaaba muyiseemu
mugenda kubeera nga muli okay, mugenda kuddayo eka. Naye ekiriyo tetusobola kugarantinga ebyaffe mubimanyi. Abamanyi aba Vietnam mujjukira nti bakozesanga buli kimu kyonna. Oyinza okugenda mu manju nga bateekayo ekiriba kijjudde eggoonya, oyinza okusanga nga waliyo emitego ne gukukwata okugulu ne gukasuka, ebiti ne bikufumita, kwegamba baalinanga entiisa eyo. Naye ne babagamba nti ekiro ky'olwaleero bwe muba temufulumye, we tunaatuukira ku weekend tugenda kubanga tubateeka ku firing squad. Kigambibwa nti abantu abo be baateeka mu kkomera tekuli n'omu yafuluma, baasigalamu. Naye bwe baatuuka abantu abo tebattibwa, mu butuufu baali bajja kubata, Vietnam tebaabatta. Naye kigambibwa nti nno we baamala okwogera nabo ng'olutalo luwedde, baabagamba nti baali bagenda kubata, era emmanju eyo tewaaliyo mutawaana gwonna, baali badde batambula ne bagenda. Kiki ekiri mu lugero luno? Nti abantu okugenda in the world of the unknown, okuyingira mu ki kye tutamanyi, waakiri tusigala mu ki kye tumanyi ne bwe kibanga kibi. That is how far we can go to resist change. Bwawo we tutuuse mu muntu okugamba nti kansigale na ki kye mmanyi. Abantu abo jjukira baali babaganye nti weekend wenaatuukira gagenda kuba masasi, naye aga Katonda mu ggulu baagaana okufuluma kubanga baatya, naye nekye baatya baali tebakimanyi. Kiki kyotya mu bulamu bwo? Tusobola okukyaŋŋanga? Okimanyi nti nno kyotya oyinza okuba okitya lwakuba tomanyi. Lwaki tetunoonya okumanya? Kansubire nti obubaka obadde mu vidiyo obukunyumidde. Bw'obanga oyagala okulaba ebirungi ebifaanana bwe bityo, genda ku mikutu gyaffe Facebook ne YouTube, ojja kuteekamu Bakaluba Property Services. Ate ku TikTok teekamu Haji Bakaluba. Nkusaba osubscribinge era olikinge ate osharinge, tube nga tutambulira wamu.